wabula ebigambo ebimu yaŋŋamba mukyala wange naŋŋamba nti ebifaananyi bye twekubyanga ndi lubuto mbadde nsaba ebimu ojja bbiwaako famire yange. Nina ne ka video ke namukwata nga tugenda mu mmotoka ne mugamba kano wonaaba ovuddeyo nja kukulaga mu mbeera gy'obadde mu yaŋŋamba toyinza kudda mu kandaga. Kati nga ffe tulowooza byakola ki byakusaaga era kavideo ekiro zaali ssaawa 9 nali nzuukuka kulya daago mama nankubira essimu naŋŋamba wakitiibwa Allah mukyala wa Allah mujjuludde. Kati mukuba essimu saagikwata ngenda okuvaako bwe nti baŋŋamba tusanze omwana akaaba baneiba tusanze omwana akaaba naye tusanze mukazi we agudde eri ng'omwana muteesawo ng'ayiriitira. Mbabuuza ate lwaki kiki ate ne baŋŋamba dduka ojje wetwatuusaayo omwana yali tayogera wabula mu kumutwala twatuuka ku booda nga nze atudde emabega. Mama booda yayimirira omulundi gumu wallahi yagamba nze tebantwalira ku booda njagala mmotoka. Ffe tebatutwalira ku booda twagala mmotoka era booda yayimirira omulundi gumu mu kkubo. Bangi be nakoolako FB4 nakoolako koma amafiina nekoolako ne baseeka abamu ku baseeka naye oba olya maama yawulira omulanga guno n'asobola okuba nga azze. So nebaza maama okuba nga atuukiriza n'ayitirako keenu. Maama nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga. Ye maama. Ati maama. Abantu bampeereza vidiyo yo n'esukka mu ssimu yange. Ye maama. Ate no mbadde mmaze okunyigira. Toyinza kunyimiriza mu kifo okumala ssaawa ezo zonna. Nga nkuba essimu tokwata nga wategedde nti nja kujja. Nga ne gye nva waliwo omwana. Anati maama okufa. Maama engeri gye kiri nti eno gye ndi mbadde si waffe n'ekirala nti amasannyalaze g'eno olina mala tegatambulira. Kati essimu badde terinaako muliro nga nyina mala tambula okugenda okugikyajinga then kyovudde olaba nadde oba oliawo nakubidde nti nga nkubuuza essaawa so that mbeere nga nkyajinze kasimu kabeereko omuliro. So maama onansonyiwa okukereyamu kaawo. Ki ekyakutuukako waswa? Kati maama ekyamazima maama nange obulamu bwo mbadde mpulira oba oliawo nga bintamye kubanga maama nali muvubuka ayagala okukola era yeekolera era nga mu mbeera yonna ntakabanira nnyo famire yange. Nakeera okuwasa kubanga nawasa by then mama woono ffena twali tukyali bato kubanga nalwa naye ebbanga naye nga sijja kukulwisa. Walina emyaka emeka? Myaka lwaki nawo nyina emyaka 25. Wamuwasiza? Namuwasiza naye n'emyaka gyali 22. Namuwasiza naye n'emyaka gyali 22. Naye mama wono omwana wa kitiibwa Allah n'amuzijululako omwaka oguwedde naye nga tanaba Allah mujjulula twali tugenze kuziika mukadde wange. Twali tugenze ziika mukadde wange yankuza nga ye taata era nga ye maama. Twali tugenze okuziika ewamwe Mulongo ewaffe Masaka bayitayo Kiwangala wabula nakulira Kyazanga oyo mukadde wange oyo yafa era yali jjajja naye nga ye mukuza waffe kuba ffe twazaalibwa nga tuli balongo era ndi mulongo nazaalibwa n'omuwala naye wakitiibwa Allah yagenda n'atugezesa ekigezo ekyo ffe tetwakula na maama maama tetwakula naye madde saagadde kuyingira nnyo ya family issue naye njogera ekyakozinze okuba nga njagala kwogeramuko naawe era okuba nga nkuyita maama oyo tetwakula naye era twakulira wa jjajja. Maama yatabuka omutwe mukadde wange anzaala kati mu process eyo ne tukulira ewa jjajja nga jjajja oyo mukuza waffe. Kati mukadde waffe oyo Allah yamujjulula era we yamujjula mwaka guwedde era twali mu kisiibo mu gwokusatu. Kati by then nalina omukyala era omukyala nga asululira kuzaala tugenda kuziika mukadde wange kubanga naye sobola muleka eno ate nga omanya abakyala b'embuto nti akaseera ako yali yeetaaga okubeera kumpi nange era bwe twatuuka natuuka okuziika kuwedde wa mukadde wange kuba twakawungeezi ne muleka ewa maama waffe omuto tugenda okukola ki okuziika. Bwe twatuukayo okuziika
naye nakamala bwenti okuteekako mukadde wange ettaka ne bankubira essimu nti mukyalawo olubuto lumukoze eki lumusimbye. Nange nadduka mangu neŋŋenda okulaba omukyala. Twaddukirawo mu ddwaliro. Mukadde wange taata yannyambako ne maama naye nannyambako. Ne tugenda mu ddwaliro. Wakitiibwa Allah n'atugezesa yasulawo enkeera zaayisaawo nga 7 n'azaala. Mu kuzaala sijja kulaba nkulimbye olw'okubadde nti twali mu ssanyu. Waliwo ekigambo ekyaŋŋambwa naye olw'okubadde nti nali sifuddeeyo anya oba oli awo anya ŋŋamba ate olunwe lw'essanyu eryaliwo bagamba omwana ono azadde naye omwana ono abadde akankanirira oludda lumu naye kale nze saabitegeera toba nsonga ki naye kale olw'okuba nti twali mu ssanyu nesaagala kuba oli akubinonooza sijja kulimba. Omukyala namuleka ewa maama gye namuleka kubanga by then twali tetweseetinze twali oba oli awo twali tetulina kye tulina kubanga twali tetusuubira nti oba ali awo ayinza okutuukayo n'akola ki n'asumulukuka amangu ago naye nga mumanyi nti olubuto olusooka lusumulukuka mangu. Kye nakola ne ŋŋamba taata kanzireyo none engoye z'omwana nkole ntya n'akasente ke nali nseetinzeewo naye munaye Allah waatu n'ateekateeka omukyala Allah n'amujjulula. Yafiira wamma omukazi omukyala kati kweyo wiiki kati kyali bwe kiti kweyo wiiki omukyala tetwamuleka nze namuleka eri mukyali wa maama nga bamunyiga kwajukira nakawe tosobola kukola ki kumala gagenda bwotyo. Then kati nze nenkomawo eno mu kibuga kati nensindika ssente basooke bakiriyalingewa mu ddwaliro. Tata naŋŋamba nti ssente gwe gendayo sindike ffe twasasudde agenda kuvaayo. Kati mweyo yennyini wiiki neŋŋamba taata mbadde nsaba ajje yakubira mami we nga mbadde nsaba ajje agendekeko waani wa maama we bamunyige. Kweyo yennyini wiiki emwe yazaalira n'akomawo n'ajja ne bamuwa takisi n'akomawo okuva era we yakomawo yasanga nfumbye nze kennyini nga nze afumbye. Omukyala wange twali tubeera awo bayitawo Ntebe Road bayitawo Busaawuula Segoko Katale awo mu Kazinga awo bayitawo Busaawuula awo twali tubeera era nenkomawo. Ebintu bino mbikubuuza lwa nsonga njagala abantu abagenda okuwa obuyambi obusinga ku bwenzize nabo saagala bagambe nti olimba kuba nze nali sikumanyi be baakumpeereza abo bennyini. Kakati maama okitegeera ate ennaku zino waliwo omuntu gwe baakayamba awo jjo ate bamaze omuyamba ne bakiza nti yadde ayogera yadde akola ki. Kakati maama nze abamu ku bafollowazi bange baze banfollowinga era n'olaba akawunti yo n'omwana nabeera naye nga walunaku lutya lumu ngono omwana okuva mama we Allah we yamujjulula nembeera naye. Kati maama mbadde nkyagamba we yakomawo omukyala yakomawo naŋŋamba nkooye nnyo wabula ekyo olwo olunaku yakubira maama we essimu omukazi mukyala wange namugamba maama nsaba onsonyiwe omwana aluma kye nali nkusobeza kyonna nsaba onsonyiwe nga maama kubanga omwana akola ki omwana aluma. Maama namugamba mwana wange siina buzibu namugamba ne maama nkomyewo ngenda kujja eyo ngira ndiko okuwa eyo naŋŋamba nti kale kati twali mu kisiibo baa nali maze okukola ki okufumba nga ngenda kugira byakusibuluka neŋŋamba kaŋŋende ku muzikiti gye mba nsaala magalibi ngenda kukomawo tusibulukire ddala sigenda liira ku muzikiti we nagenda okusaala bankubira essimu nalina muswala kati mukuba essimu saagikwata ngenda okuvaako bwe nti baŋŋamba tusanze omwana akaaba baneiba tusanze omwana akaaba naye tusanze mukazi we agudde eri ng'omwana amuteesawo ng'ayiriitira mbabuuza ate lwaki kiki ate ne baŋŋamba dduka ojje saayambala nangatto nenziruka nenzija kati mu kudduka okujja nasangawo abantu bangi ewange we nali mpangisa awo kubanga era twali tupangisa nasangawo abantu bangi ne bagamba ne babuuza bannange amusanze kiki ekibaddewo kubanga essimu ye baagitwala n'ogitwala by then nali mu wadde surprise ye ya ssimu baagibba ate bana baza okudduukirira bennyini abajja okumudduukirira
esimu ye bagitwala abana Uganda esimu ye bagitwala kwa nayi muwadde ekirabo kye nayi muzeeyo akasimu nga omanyi tuno jamwe esimu yange yakadde jatulemesa buli kimu nga omanyi tuno omuntu oli musanyufu nenga akamuwa surprise y'essimu yempe wano njemu akadde yalina akasimu ke nenga kale nga tekalabika bulungi kati nga mugulidde esimu nga surprise era abajja abamu bagitwala esimu so kati maama nenkubira taata nangamba akubirako seeka tulina bulaza waffe seeka seeka twala obuvunaanyizibwa najja ewaka seeka muganda wange najja netumusomerako ku Qur'ani Allah n'atusaasira ekyo ekiro n'asiiba ng'atereramu waddamu n'asiiba watereramu waddamu kati enkeera ku makya ng'embeera neyeyongera okuba ki embi wabula sijja kulaba nkulimbe nange naye simanyi buzibu ki maama we yankubira essimu maama wange oyanzalira omukyala nambuuza abadde n'obuzibu bwonna eri emabega ne mugamba tabadde na buzibu bwonna era ebbanga lyemaze naye tobadde na buzibu bwonna yadde talina kye yali abadde nagamba oba yali abaddeko ko n'obuzibu ne mugaana okuŋŋamba ne mugamba maama tewali buzibu bwonna mbadde nga n'omukyala ng'embeera ye nnungi nga talina buzibu maama netukeera ku makya netutwala omukyala ewaabwe w'omuki ewaabwe gye bamuzaala naye nga sinaba kumalirawo maama ekyanyamba ekintu ekyo lwaki nakolagananga nnyo ne maama nali natuukayo mu mbeera esinga obunafu kubanga naye sina kyenyina naye nafuba nnyo okulaba nga ŋŋendako ewa maama gye bazaala omukyala bifo nga bino byonna n'olubuto nga tannabaddufuna naye nali natuukayokko mu mbeera esinga obunafu ne bandaba bakadde be wabula maama wetwatuusaayo omwana yali tayogera wabula mu kumutwala twatuuka ku booda nga nze atudde emabega maama booda yayimirira omulundi gumu wallahi yagamba nze tebantwalira ku booda njagala mmotoka ffe tebatutwalira ku booda twagala mmotoka era booda yayimirira omulundi gumu mu kkubo netufuna emmotoka era ababooda awo ku stage kubanga nali mukwano gwabwe be banfunira emmotoka maama netugenda ewaani wabe w'omukyala netuukayo mu kumutuusa yamalawo bbanga kyokutegeeza nti no afudde lwennyini nga tumutuusizza maama we yajja yaddako engulu katono yaddako kengulu kuba yali tayogera n'amuyita n'amugamba Shadia kwa mchalo yali yasamuka busamusi bali bamuta Joani naye amuyita namugamba Joani ngamba Shadia nanga wanji ngamba kiche kikuluma ngamba wabula ebigambo ebimu byangamba mukyala wange nangamba nti ebifaananyi byetwe kubyanga ndi lubuto mbadde nsaba ebimojja bbiwaako famire yange nina ne ka video ke namukwata nga tugenda mu mmotoka ne mugamba kano wonaaba ovuddeyo nja kulaga mu mbeera gy'obadde muyaŋŋamba toyinza kudda mukandaga kati nga ffe tulowooza byakola ki byakusaga era ka video akonna in fact nakapostinga wakwadde nti mwalimu ngeri y'olumba naye woolaba conversation nali njogera naye mwalimu olumba Paulo Kafero olw'omugenzi wabula conversation eyo oba olaba twali ndi mu kwogera naye ebigambo wakati wangenzi n'omukyala naye nga waliwo omukyala yatuwerekerako gyali lwaki teyasobola beera na mwana ono okay kati awo wona ngenda kujjawo era nkunyonnyole lwaki nabeera n'omwana webale nnyo kati netugenda senyiga akaluma ekiro zaali saawa 9 nali nzuukuka kulya daago mama nankubira essimu naŋŋamba wakitiibwa Allah mukyalawo Allah mujjuludde kuba yatonya sayamba saalya nakulya kubanga nga womanyi ti omuntu abamala okukubikira obanga awunzi in fact nali nsupanze nsula mu kanzu oluusi tuyimukako ekiro okusaala nali mu kanzu gye nalimu yennyini nengenda bugenzi wa maama nembikira awo benabikira kubanga embeera gyitwalimu banaiba bagitegeera embeera gye namutwaliramu ewaabwe nengenda naiba we yawulyanga nkoba omulanga bambi naggulawo nemubikira bwe namubikira natambula butambuzi yampa n'3,000 ezampakira kubanga zaali saawa 9 nga sina wabula yakubira owa booda we namugamba jangu oyambe otwaleko koono wa bati ne bwe bati saidi zaawo buddo owabe w'omuwala era we nali namujja
So mama nembeera mu kunyigirizibwa nenkaaba kale nga omanyi family yange netegeeza maama netegeeza taata so bo bajja bonkeera wabula netukola enteekateeka nga okuzika kwa nkeera yafanga kiro kya leero okuzika ne kubeera kwa nkeera era bwe tuba tukayo mu kuziika Allah yampa obuvumu nempa speech kubanga twamuziika eno Butambala yetwamuziika Allah nampa obuvumu nempa ne speech nebbanga yetuwangadde n'omukyala wabula bakadde be ne banneebaza olw'okubadde nti nali mwana omuwulize era nali mwana oba oli awo ate ayagala nnyo obuvunaanyizibwa bwange ng'omwana wabula by then mukadde wange famire yange yali ayagala ono omwana era nga ne famire y'omukyala bagamba twagala kusigaza omuki omwana maama famire yange lwaki saagiwa mwana era bangi bazenga babuuza toyina famire lwaki tewagiwa mwana famire njirina wabula ensonga lwaki saagiwa mwana olw'ensonga nti twakulira wajjajja ffe twakula na maama ate ewajjajja oyo yennyini bwe twali tugenza okuziika ye yali mukadde wange nga ye mukuza nga gwe tuyita taata ng'era nga ye maama gwe twali tugenza okuziika ate nange Allah n'ajjulula omukyala kati nga siina bwe ŋŋamba nti ngenda kuwaani mwana kubanga tewasenga tetwakulirayo senga twamulako olwennyini lwe twali tugenza okuziika mukyala wange nga sobola kubanga nange nyimiridde nti nkwate omwana mumuwe ate nga gwe mulundi gwensosokola ki omulaba kati ne ŋŋamba omwana ono agira asigala ku famire yewaki yew'omukyala then ndaba ekiddako era omwana tata yampa option naŋŋamba waswa wosalawo omwana tugende naye senga awo wali ajja mukola ki mutwala olwo osalawo nti omwana oyo obeere naye omwana ojja kola ki ojja muleka gwe okola ki tatawo gyali mukadde wange gyali alina omukyala omulala tali maama wamu bana alina abakyala bana balina ng'ovudde ku maama kati bali bana balina abatali maama kozi maama nkunyonnyodde maama yabula webale nnyo kati maama oyo tutera ne tumuwuliza wabula era n'abula kubanga maama oyo ekyamazima sijja kulimba maama tetwakula naye ng'abalongo teyatusuulawo nti yalina abaana balongo bokka wali omukulu waffe gyali waliwo bakulu waffe babiri kwa yatuzaala abaana bana naye ffenna maama n'ekyasingidde ddala okuyita mukulu waffe naye yasooka naye n'abanga alinganga naye ng'abula obuwuzi mukulu waffe omukulu n'omulala tetukwatagana naye olw'okubadde nti era tetwakula naye naye yakulira ate ye wassenga mulala kuba kati ate engeri maama ono gye yatuzaala bagenda batugabagaba ng'oliwo n'agamba nti bano abaana tebalina ani abalabirira ono n'agamba nti ono jjajja wange kabasigaze ono kamutwale wa muganda wange bwe kityo bagenda batugabana kati ffe twakulira wajjajja ekyazanga bali abewaabwe w'omukyalo bajjako otya omwana kati mbajjako ntya omwana maama ankubira essimu maama w'omukyala aŋŋamba mbadde njagala ojje twogere ku nsonga z'omwana nga be bamuyina bennyini nga be bamulina mbadde njagala ojje twogere ku nsonga z'omwana maama nzaala omukyala nga bw'agamba nga kale maama ngenda funa olunaku nzijjeyo kakati nga nfuna mukwano gwange eyajjanga okunzikirako kubanga twasoma ffenna Qur'ani nga tugenda nga mperekerako nga tugenda nga tutulamu ezo ensonga twamusanga wajjajja era nga ne maama gyali maama nzaalirwa omukyala nga tutuula nga tuteesa naye agamba omwana ono wemba wakubeera naye tugenda kufuna omukozi ng'omukozi oyo ng'omusasula buli mwezi ng'omusasula wemba wakubeera naye n'agamba kubanga nina nange abaana baki bangi ate nina ate nange kenyina ngo bakolerera okitegeera n'agamba kati gwe tuba tuteesewo omukozi kubanga omwana oyo akyali muto yeetaaga okubanga waliwo omukozi amufaako nze kyembanga sigenda sobola akaseera ako nga nange nkiraba muki mutuufu kukyakola kukyayogera kati ne mugamba maama tewali buzibu wabula mbadde nsaba sooke neesetting engeri gyendi nti sigenda kutandikirawo okukola kubanga maama nga omanyi nali neekozesa
business ya gotana twali tulina gutukozesa kwa na ka kiosk nga waliwo mobile money nga tunda ne phone za accessories omwana kasategeera nti nno ndimu eyo sababu yanziba na ino omwana gwe ndali nkozesa yanziba ebintu byonna nabikola twa nali nkanika n'amasimu nanziba kati nga sina nga sola funa access kutandika kale kumunoonyerezaako by then nga kyalina ebyo ebizibu kale nga ndi depressed so kati mama nensaba mama we ne mugamba badde saba omwana ono agira nga aliko wano ngenda funa akadde nja munona mberengako naye wabula nga nange we nesetting okuddamu okukola nsasulenga omukozi kati kwe kufuna yoyo omwana era nga ngamba nti wenzinamu okukola ngenda sasulanga omuki omukozi kati mama nali ku live nenfuna omuzira kisa nagamba ki omuzira kisa nangamba tusobola okufunira yakasente n'otandika okuddamu okola ki okukola kati ne banfunira akasente kozi banfunira kubanga bambuuza bizinesi ya sente mmeka nibagamba bizinesi yange eringanga mu miliyoni emwe etandika kubanga phone za accessories ziba sente nyingi nafuna emitwalo gyali 8 era nentandika okukola bwe natandika okukola ng'omwana ono muwa obuyambi webale nnyo nemuzaayokko ngeno munona ku weekend nembeerako okukola naye nentandika okukola ki omuzaayo maama nga bw'omanyi nenfuna omuddu eyaŋŋamba naye olaba otya wojje Sudaani kati njogera ensonga lwaki nakuyise era lwaki oba oli abakutagize mu video naŋŋamba olaba otya wofuna omuddu nagamba olaba otya wojje Sudaani n'okola nojja n'oyo omwana tewali buzibu bwonna osobola okujja n'okola ate n'oyo omwana nemulabirira yali mukyala kati nga mugamba yi naŋŋamba eno osobola okufuna £5 buli mwezi ez'Esudaani ye miliyoni emu kubanga buli 100 lweri lulimu 200 zeno lulimu 200 ezeno £5 ye miliyoni emu ya Uganda naŋŋamba wabula naye omulimu guno gwengenda okufuna gwakusasulira ne sente gwakusasulira nemubuuza gwakusasulira sente mmeka naŋŋamba £3 nga gye £7,000 ejawa kubanga nga guno omulimu gwakugula buguzi gwagula buguzi mulimo kyolwo nga ngamba gwa supermarket ngenda kubanga nkola mu supermarket then omwana ye agenda sigalanga ewaka nga ngenda yokola ki okumulabako ew'omukyala oyo wagenda okubeera then nga ngenda yokola ki omulaba nga mugamba kale twalwawo ko nga tuli mu process ya kufuna covid certificate ne yellow book era mwebyomu covid certificate ne yellow book ebintwala eri Sudaani we nabifuna nasooka ku byo nakolanga nga wensasula yansaba £200 then katika business akaaliwo ningamba engeri gye ŋŋenda kubanga by then nga omanyi maama nali nasasula ka kioski mwenyinza obumuza ebintu kale nga mwentetenkanyiza era nga nakaduka mwe kali natunda obuntu obwalimu nentunda kati nga omanyi maama awe nabbingo awo we nali nkolera era we nali mbeera awo side z'ekyengera awo we nali mbeera kubanga eri nasengukayo olw'embeera gye nali mpisibwamu nga bampita Semwandu kale mu mbeera eyo bwetyo kati nga bimalako emirembe ekitundu nensenguka nenvaayo so we navaayo kwe kujja eno eside ze n'ekyengera so kati maama we natunda ebintu byange Sudaani bakutwala Sudaani nagenda omulimo gwaliyo omulimo yanfera tegwaliyo kati watuukirawo kakati we nagenda ne mugamba ninye nga maze musasula sente nga maze tunda ebintu bye nali nina nensasula ogwo omulimo nangamba kale linnyojje we natuukayo bwenti nengendayo najjako essimu era natuukira mu sirikaati bayitawo sirikaati we natuukire Juba kati omanyi wali Juba oba wakatuukayo bakweraliikirira era we nali nakatuukayo bwenti ne bankwatirawo ne bambuuza where is your walaga kyekipapula era nkirina muno kyekipapula ekikwogerako wajovudde nabikina ozekola muki ozekola muki kati nembagamba lugendo lw'Ejjuba nga wala nnyo lugendo lw'Ejjuba lowala
kubanga osobola osimbula kati ziringa saawa tezisanga 8 aida ti omulabisizze nako osobola okusimbula essaawa zino maama osobola osimbula essaawa zino n'otuuka osala n'otuuka nga enkeera ng'era bugendera kuziba kubanga olw'olugendo olw'olwawala bwe bakwata kati bwe bankwata ne mbawo ennamba y'oyo abadde andeese musajja muvubuka yagikwata yagamba webale nnyo n'agamba ne bamubuuza ono mumumanyi tetumumanyi naye yeeyiye ffe tetulina muki mulimu nenga bakitegeera nti wajja n'omwana ono byonna baabitegeera ne bamanya kubanga yaŋŋamba ati nno jangu okole era nze simanyi na kigendererwa ki ekyamulimu sikimanyi era we bamukubira essimu ne balyoka bagamba nti n'alyoka agamba nti ffe kyakuvunaanyizibwako weeyiye buli omu omuntu bwatu bwajja era waliwo omukyala bamuyita Aisha awe Juba naŋŋamba tugenda kukuyambako ekintu kimu oddeyo ne bambuuza naye obadde oyagala kuddayo ne bagamba ekyamazima mbadde nze kukola kyekibadde kirubya kuba baŋŋamba oba oyagadde sobola okufunira free pass n'oddayo oba n'okola omukyala bamuyita Aisha ne bagamba mama mbadde nze kukola naŋŋamba kale kati omwana ajjagira ngeno tewali buzibu nga tumuwa byonna gwegenda okola eki ogira nga okomawo nampa n'akayumba era nakola vidiyo nga ndi Sudan. Omukyalo oyo yakufunira omulimu gena asigaza omwana yenyini era atali oli yantwala nemba nga ntunda chapati nga nsika chapati nga wenzirayo kawungeezi wensika chapati ne mama embeera atabuka nebanga mbi naye nsaba omukyalo oyo mukama amuwe kyasi Allahumma amina embeera atabuka nebanga mbi mama olususu ensusu nezikyuka nga kale nga embeera nga si nnungi eyo Juba omuna Uganda yenna abeera ku dduwa kubanga bo nga bbeeri kale omuna Uganda bwe baba bamulabanga ki wakati ffe wano Abasudani tubaaniriza ate era tubawanya ebitiibwa naye babonyabonya baki eri basobola okujja n'alya n'ebyokulya n'atambula n'agenda mama ng'embeera mbi ng'embeera si nnungi ate kati ekyasinga n'okunzijayo okubanga buli kadde ndwala nga n'omwana akola ki alwala ng'embeera si nnungi kati ovaayo n'ensalawo kati bwe nakola ka vidiyo waliwo omukyala eyajja mu inbox yange era omukyala wano weewaabwe eyanzijayo eri wano weewaabwe bamuyitaani omukyala bamuyita nze manyiko lya musawo abeerawa ali saidi zeyo bweru ali kata saidi zeyo kata gyali kata ajjanjaba omukyala oyo yajja mu inbox yange n'aŋŋamba nsaba kwogeramuko naawe omukyala oyo yaŋŋamba nsaba kwogeramuko naawe n'aŋŋamba osobola okuvaayo singamba nfunye sente zikujjayo ne mugamba nsobola n'aŋŋamba mbadde nsaba omwana oyo mutwale wa maama abeereyo omwana omutwale wa maama abeereyo then gwoyiye omulimo obeere ng'okola ne mugamba ekyamazima n'aŋŋamba osobola kukola mulimo ki ne mugamba nze nali makanika w'amasimu nga nsobola okukanika amasimu ate n'okutunda ebyafoni za accessories kekambeko kyenkubuuza kati nga bwe wafuna omukyala wano n'ojja n'obeerawo kati n'ono omwana wano bwemuga singa bukya kuba kati ono tugeze gwalina amutwala nga jjajjaawe saagala mukoze mu kifaananyi kyannaku ng'atalina maama we ewange ngenda kulagirirawo anything can happen okakwata n'okakola ki nemuleeta n'okandeetera singa tusobola okuyamba akaana kano ne tufuna omuzira kisanga asobola okufulina omulimu ebweru osobola okugenda n'okola Allahu akbar maama kyeyayanira maama era omuddu yenna n'antwala ebweru okukola bwe kuba kugulawo ssanyu mu bulamu bwange aba aligguddewo mu ssanyu amasanyu abiri ge naakasooka okufuna essanyu erisooka nalifuna olunaku lwe nazuula maama wange nga nkuze bwe nti maama namulaba nkuze nawulira essanyu mu bulamu bwange nawulira Allah nzizizza bujja essanyu eryokubiri omwana ono we yasumulukuka maama wono we yasumulukuka nendaba ku mwana wange ono linafuna essanyu maama kubanga mukyala wange nali mwetaaga era nali mwagala okusinziira ku mbeera gye twawangaliramu n'okugumikiza kwe yali angumiikiriza ne mu mbeera gye twawangalirangamu maama kakati so omukyala kwe kumpeereza ssente nojja wano nenzija wano wa maama we watuuse wano
kati olina wobeera n'omwana ensonga ki yabadde kunoonyesa ng'owira oyagala na kwetta kakati maama ensonga lwakimbirese mu mawulire nga bwe kubanga namunyumiza we nanyumiza maama ono jajja kati wetuli kuba nange mba nange muyita jajja right now maama wa musawo nemunyumizaamu era yagamba omwana ono alina ekitali kituufu ayinza okuba nga alinako obuzibu nze kennyini oba oliawo nga waliwo oba oliawo ekitali kituufu kubanga nkunyonyodde maama wange ensonga lwaki ffenna nga wetuli abaana sijja kugamba nti ono ateredde nti oba yono gosobola okutuukirako nakola ki nangamba naye osobola onoonya ku bantu abakulu asobola okukuyamba tokuba omulanga engeri gy'oli maama Naalongo oteekeddwa okuba nga olina oba oliawo Allah kwayinza okuyisiza nembanga oba oliawo maama esooka ayinza obuwona tomanya obuyinza bw'ekitiibwa Allah nagezaako nze kennyini omujjanjaba aweekawaala nakwata maama ne mujjanjabako kaweekawaala owa dokita ne muganda wange omu bwe tuzaalibwa maama n'ateratereramu era nebiddamu nebitabuka n'atambula nakola ki olw'akasente eti nali sirina ate nga nyina omukyala ali olubuto ye maama natandika n'okugwa mu mabanja g'abantu kubanga maama nali njagala nnyo oba oliawo maama awone ati nene embeera ebeere ng'etereera anti platform ze tuliko ziri bbiri tulina ey'essemoyo ye maama tulina eya mwami Mayanja ye maama kubaako abasawo ab'enjawulo kuba kati nze siri musawo ekyo sikisobola osanga omuntu asobola okukwatibwako nga waliwo omuntu asobola okujjanja maama wo n'akola nawona ensonga lwaki wakubye omulanga nenzija nabadde sigenda kujja n'ekirala maama mukuba omulanga maama mukuba omulanga maama jjukira ebintu byange nalina bitunda naye natunda buli kimu nga sirina nga nakomyewo sirina wakola ki wakutandikira kozi nkunyonyodde we nali ngende Sudaani natunda buli kimu okugula guli omulimu nengenda okubanga njiya obulamu maama nagenda okukomawo era nga sina wakutandikira era nebaza nese kwebaza musawo Allah kweyisiza okubanga tuvaayo kubanga embeera teyali nnungi era musawo nsaba Allah amakagano agayingiza ejjana bonna ba family ne Allah be yasookera bonna okubaako bonna Allah bonna bayingiza ejjana edduwa eyo ng'eva ku ntobo y'omutima kubanga nali nange nte nga simanyi kiddako ne Allah n'amuyisizaako nemba nga nzija wano wabula naŋŋamba walajalindeko Mama Fina kwa Mama Fina musawo asobola okuyamba ku ebyo ebya maama Mama Fina namukowoola naye oba oliawo omulanga tegunamutuukako naye ye ekisinga obukulu nti we nakoola Mama Fina SB4 naawe kennyini maama ebigambo bino lwaki mbyogera maama toli muntu ayinza kumanya bulumi bwe tuyitamu teri ayinza bomanya maama naye ffe ababumanyi kubanga maama ebigambo ngambye bingi era mbewulidde ye maama naye nze ngenda kugamba bitono tebyenkana byongambye ye maama tolaba nti obonaabona nnyo bw'olina omukisa ompise n'enzija bangi besinatuuka gye bali nga bannoonya nga bw'obadde okola ki obadde onnoonya naye saagala olowooze nti oli mu nnaku nnyo okusinga abantu abali mu nsi eno ennaku gy'olina nti obadde n'omwana omuto bw'otalina wooteeka naye nsaba omwana oyo bw'oba wafunye wano ng'asobola obeerawo nina mukwano gwange yampa basari koze essomero litwaddeko globalitane Kikonga Advanced mwana bamita Simon yampa basari kubaana abantu bandira abaana ewange mu mbeera ey'okubanga tebajjanjabwa tebalabirirwa mu mbeera bw'etyo ey'okwetaaga obuyambi omwana ono bw'anatandika okusoma ngenda mutwala asome inshallah bw'aba Mukama ampadde obuki obulamu ampadde obulamu era ono kati nze maama we ono Ailat njaga ebintu ebisinga ebikwata Ailat nja kuba nsobola obbiyamba nze gwe sigenda kuyamba maama mbeera loud and clear ngenda kusaba basobola okuyamba nabo bakole ki bakuyambe era we nadde nzija nalese n'ensawo y'engoye zonna za Ailat temuli lulo na lumu ye maama kubanga Ailat yasinze okunkwatako nkole ki tinze nafira mama wange ku myaka 12 naye nabonaabona nnyo
okulaba nga abayimbi bannonda bandabirire nga si bazadde bange kati saagala olowooze nti okubonaabona kusookedde kwani kunze kusookedde ku bwekiri maama abantu tubonyeebonye tekitegeeza nti omuntu bw'afuna ebizibu obulamu buba bukomye olwo lwakoze eki otandika okulowooza okufa omuntu yenna alemereddwa ensi yalowooza okufa naye ne bw'obonaabona ng'otya tolowooza nti obulamu buba bukomye ku olwo nkakasa nga abantu bagenda kukuyamba nze abayimbi banyamba baali aba babiri obulamu bwange ne bukyuka mpaka olwadde mpaka olwaleero naawe mukama agenda kuwaayo abantu abatasukka bameka babiri bakuyambe mpaka olwaleero nsaba omuntu yenna ng'olina kampuni ng'osobola okuwa omwana ono obuyambi n'omutwalira ebweru n'akola nsaba onkubire nze simu yange eri everywhere nsaba onkubire nti naalongo nsobola oyamba omwana oyo ne mutwala abantu abalina kampuni nga musobola oyamba omulenzi ono mumuyambe yafiirwa mukyala we n'asigaza akaana kano nga bwe mukalaba nze nyina omwana omutaayenkana bw'ati nsobola okutegeera kyakola ki kyayitamu kuba musajja tateekeddwa kulabirira mwana nsaba mumuyambe kuba ne bino byapalapalanya nti yeetaaga akasente apangise ennyumba agenda kukola kutetenkanya bulamu naye Uganda ennaku zino yagumamu tekyali nnyangu nga bwe tukola ki kale nja sanyuka nnyo nga tufunye omuzira kisa asobola oyamba omulenzi ono amutwala akolerera ono omuki omwana we ntwala ebigambo bino nga mbikutegeeza nti omuntu yenna anaaba obulungi mukama amugezesa omuntu yenna anaaba ow'enjawulo mu bulamu mukama amuteerawo ebizibu ebyaki nze mukama yangezesa mu bigezo bingi mpaka lwe nafuna abasajja ne bannonda ne banjula kikofiya nekyowa nga tebamumanyi naawe abanakuyamba ojja kuba tukola ki neebaza abakuwaddeko obuyambi nga sinnalabika nti mwebale nnyo mwebalire ddala ennyumba yafuniddwa era nze wano wemundaba mu ngalo muno nkuttemu emitwalo gya Uganda 30 naye tezimumala omwami ono gwe mulaba talina mufaliso kuba ate wano webamubudamiza tagenda ate situlabya wano abitwale mu muzigo gyakola ki gyagenda obuyambi bwesigenda basaba bwe bw'omwana wabula gwakwatiddwako kuba nze bwe mwantaage nga mu vidiyo z'omulenzi ono zimpeereza ennyingi mu inbox kyampaliriza omunoonya okunoonya akawunti ye nensanga ng'alina akaana kyampuliza bubi nnyo nawulira bubi nga ntunuulira omwana wange essanyu ne ntunuulira akaana akatalina maama waako nga tata waako talina kyalina kale ne kimpuliza ddala bubi kyampaliriza ovuga nkole ki nzije nsaba asobola obaako kyoyamba mu ngeri yonna okimuyambe nze sente ze zino nzireese emitwalo 3 tezimala tezikola ki nsaba asobola omuwa omufaliso gukole ki gumuwe neyamuwadde omulimu tukwebaziza weebale nnyo weebalire ddala nsaba Mungu akuweemu ekisinga mu kisiibo muno n'omukyalo eyamubudamya wano musawo aba mukama akulungamye ate akuwa ekisinga obulungi kubanga abantu betuyamba situbayamba kutusiima tetubayamba kutuyamba wabula okola mukama akuweemu ekisinga obuki ekisinga obulungi kakati maama waliwo agambye enamba y'essimu basomere enamba y'essimu yo njagala buli awa obuyambi nga abuteeka ku ssimu yo enamba y'essimu eri 0708 39 89 14 0708 39 89 14 amanya ereta Rose Nakato 0708 39 subhanallah 0708 39 14 yeno omukulu gyateesewo wano amanya ereta Rose Nakato bambi nsaba omuntu ayina kyoyina kyonna yipiniizemu awo enamba amanya ereta Rose Nakato yenna nnyiniyo yennyini obuyambi nze bwenjagala ku ssimu yange bwa kampuni ng'emutwalawa ng'emutwala bweru ng'onkubira kubanga abantu abali mu mbeera ng'ono balimu abanoonya bangi saagala kumpa yadde ennusu kikumi kyonna nti kitwaliraani waswa wabula nsaba buli munnayuganda akwatiddwako nga bwe nnakwatiddwako bwe mulaba omwana ono nga talina maama we nga ne kitaawe talina kyakola nsaba Mungu gwakutteko olwaleero ng'asobola okutwala omwami ono n'akola nsaba gwe oba onkubira essimu ng'ongamba Naalongo ngambe nze Kuwait nze talina choice oba mumutwala Kuwait oba mumutwala wa gwe tuyamba asobola okumutwala n'akola tulisasula
wakiri mu myezi gyali sooka okukola tuligamba nti mu myezi 3 aliwo asasula abamukola ki naye ng'otuyambye n'omutwala akola akyusa obulamu bwakyali mwana muto nnyo akola abeeko kye yeeyambayamba olwangambye ya MTN okitegedde ekyensobodde okukola kyakuyamba ku mwana naawe omulala asobola okubaako kyokola n'oyo mu accepting asobola okuba nga alina ono ye musawo asobola okuba nga alina kyaleese ono ye musawo Allah kweyasiriza okuba nga ndi wano n'omwana wagenda osigala wangi nyabo Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nange nsanyusa okuwulira mukwano. Nebaza kwabwa kulese nti ovuddeyo noyingira mu nsonga zino naye kati ate edduuka we tuba edduuka we liri n'ennyumba tugifunye nze mbadde nsaba tugende ne ID eyo ky'omwana waba ali mu custody ennungi nga naye yeesiga wamulese akuŋŋaanyizibwe ssente agende bweru akole kubanga kyekisinga. Anti musawo nze okusituka okujja mu zino ensonga omulenzi ono yajja ku live oba yakola video Abannayuganda ne bagimpeereza mu inbox nagenda okya ku makya nga abantu nga 1000 nga WhatsApp ejjudde video ze nga taginze buli wamu namuyombesa namugamba kiki kyokoze olwo nagamba nti namunenyako ku nsonga kati bwe nalaba nga bampeereza nnyo abantu abasukka mu 10 kyampalizo ogenda okukebera akawunti y'omulenzi onensanga alina akaana kano akaki akato nze ndi maama w'abaana 8 nga nyina n'omuto ssanyu ayenkananga kano kolaba wano kyankutteko nyina ne kimpuliza bwe kubanze nakula ndi mulekwa nga ndi mukazi munaku atalina muntu annina nga bayimbi be bannonda nga be banniina kati nyangu otegeera ennaku kikikola ki kyekitegeeza kubanze seegulumizangako ndi mwangu wa kufuna ati musawo bwe kuba nga omulimu wagumuwa nga n'ennyumba yaŋŋambye ya mitwalo 12 nze n'emitwalo 30 nsanze kuno omwami yampadde emitwalo 10 nyina n'omwami w'emitwalo gye nadde gwe yampadde emitwalo 15 kwekongerako emitwalo 5 gyo emitwalo ameka 3 sente ezo nzimuwadde bw'aba yeetaaga obuyambi obulala kuba musawo naawe oli muntu kwe kusiba eddoboozi singa tufuna kampuni esobola omutwala omwana maama we yakkiriza obeera naye ntegedde bulungi maama we mukubanga yakkiriza obeera naye nze neeyamye okuweerera ono omwana ng'asoma ne muwala wange essanyu okitegedde ono nze abandabidde ebbanga kyesiikola emba sijja kikola tweyongera okuba nga tunyumya nga si ku mpewo kubanza omuntu yenna akola ekikolwa nga kyakuyamba mwagala nnyo era muwanye ekitiibwa kubanga abantu bakyawa okukola ki okuyamba olw'ebizibu wanje nga nange kwogera nsobola ogimufunira mbadde nsaba tukuŋŋaanye kasente kamuleeta bweru tulinegamba nti ate tusooke tudde mu kino bakiri mulaba mutya oba olaba otya how do you say that anti kati nze sina kyendaba ekijja kye ŋŋenda nakyo lwaki nti nze mu kujja nagiddeko option nti wamuwa omulimo naye talina wakukola ki saagala kubeera mukazi akyusakyusa bigambo byange oyo si yenze njagala nnyo tuba tusaba abantu okugjako nga musawo ŋŋamba nti gwe ogenda muyamba n'omuntu yenna gwe tunaaba tufunye agende ebweru kwawe mbadde nkisaba sinnafunawo yadde asindika request nga wa kampuni nti agenda kutuyamba amutwale oba ontegedde mukwano nze nekyo kyembadde nsabye nze nonyinako be nali ndabye nga babatutte nyina be nali ndabye nga babatutte musawo n'ekirala kyenjagala okubagamba mu nsonyiwemu ekyo ekirwadde kyagamba nti kamunguluza ajja n'amukuba n'agwa wansi kyali kirwadde kyange bifu nga sinnatambula
wadde tupanga nti muganda waffe oyo atambule tajja kusobola kubeera eno nga tebamaze nebamusabirako duwa. Mbadde nsaba tutereezeemu kaawo katono. Nga ndi mulamu. Yani oyo omukyala ayogera. Soka banteekako amazzi cupa egenda okuggwamu nga nsize engulu nga ndi nno musiina nakyo nzijukira nti oba kino kibaddewo nga nsobola n'okwetaaga naye bwe kiba kizze nga ngwa yita oyo omulala asindise request. Banaye musindike ku request. Musawo mbadde nsaba tutereezeemu awo. Omulenzi ono yagambye ensonga lwaki yagwa ku kkubo yali amaze ennaku nga talya. Wali obeddekawo omusawo ng'olina ebizibu. Asiiba talya ate ng'ayagala agende ku mulimo just yagwa lwa stress. Yali asiiba ye kennyini ng'ayagala kusiiba. Oba ontegedde? Si kyagambye omukutte bubi. Si kusula njala wabula ekyansula yali kamunguluze musawo. Yali asiibye nga talidde. Nasiiba nga siridde eddaako. Oba oli akubanga ne report ya musawo yagala just kamunguluze oweddemu mazzi gakuweddemu. Okitegedde musawo? Sigamba nti alina obulwadde obwo nga buzze bumukuba akubanga akola ki nedda. Naye mukunnyonnyola agamba nti yali talidde, teyalidde yali eddaako ate n'asiiba. N'embeera yokka gy'alimu nze nali mbeddeko mu nnaku. Yakuba network emusombo enakirebe mbadde nkugamba ku nsonga gye mwogeddeko ensonga ati nguddemu ngwe live nguddemu ngwe negitegeerawo amangu ago sirinda byange bikolewo bimanyirewo kukimunaddeko ku nsonga gyemugambye nti asooka agende ebweru manya basonde ssente agende ebweru ne bweru ssenyangu kyangu kyakwogera wano eno zikamwa kwogera bali bandipootinza kwe ne bankomyawo wano bitiibwa biyitirivu ebyekitalo nga musawo we yagambye nti asooke akole engeri gyanfunye ennyumba nga wafuna experience baye bijogoma okukola ofuna experience mu kintu wuyo ali nakirebe wala nakirebe kyalo sikulwe Masaka nakirebe wala asooka akole wano nga wapa nakirebe wagenda wakibuga akole ki akole ye kenyini ajja kusonda kasenga musawo n'abawuliriza bano essaawa zino ze ngenda kusiibula ngende mbaleke ku TikTok kuno nga kwe muli kale ngenda mulekako n'abagenda okubaganya ebiki ebirowoozo nti nze ekyandeese twaba twagala kufuna nyumba wagenda okuva nga ajja ku muki ekyokubiri ekyandeese yagamba nti singa tandaba asobola okwekola ekikyamu nze ndi maama nenzijja musagalaze muntu aleeteyo ndowooza mutima gwe nti nyenda kwekola ekikyamu endowooza tolina kujogera embeera ne bweba ekugiza etya ambuulire kyeyabadde ayagala okuŋŋamba byonna byabadde ayagala okuŋŋamba abiŋŋambye oba ntegeerekese n'ekyennyumba nvudde wano nga nkisolovinze wabula musawo nsaba ojje mu inbox tugenda nga buli kadde tugenda kubeera ku mawulire ekindeese okuba nga tubyogera ku live oba ku vidiyo eri nti vidiyo ze yaziyisa ku TikTok obuyambi yabusabira mu maki ontegedde bulungi yensonga lwaki mbaddeko kuno kuba abantu bangi benyamba nakati nyina abanninze ewange nga tewali kamera nemwe egenda bakola ki egenda balaga neetaaga basale balina amasomero mumpe basale nyina abaana 11 abeetaaga basale nga banyaabwe baavu bannamwandu tebalina busobozi muzimpe abaana abo basobole okulaba nga nabo basoma oba ntegerekese bulungi nsaba omwana ono kampuni esobola omutwala ejja kujja etukubira essimu naye kaagira akola kuba musawo omulimu yagumuwa nga bwalabirira omwana okitegedde musawo era ngenda kusiibula essaawa zino omwana ono asigale wano waabeera wabula ekiramba kikwata ku mwana
musawo kuba kati naawe nsubira wamuyita lwakuba omwana omwagala ukitegedde njagala obeere maama w'omwana omulungi mbeere maama w'omwana omuki kakati maama ekisooka kya byonna neebaza okutindigo mbadde nsamukwatireko mbadde neebaza ekisooka kya byonna mwenna ate mwenna oba oliawo abasharinga video mpaka ku maama naalongo kitone kakati bamikwano ate wenkwatira totereera ne bannaye so ngambeebaza bamikwano wabula maama anfunidde sente za renti kubuzeeko emitwalo 6 sente za renti kuba ennyumba ya mitwalo 12 wabula n'ekirala bamikwano maama omufaliso sisobodde kukola kikale ku bino eby'omu nnyumba ye ennyumba ye tubadde naye omufaliso inshallah kati nsaba osome ennamba yo buli munnayuganda anaayamba asindike ku nnamba yo ki esimu damogi basome nze saagala simu yange mu nsonga zino enamiro bannaye 0708 39 89 18 how much omufaliso inchi 4 ku 6 inchi 4 gonna gwe bana bakugulidde anti abuuza how much abadde osaba ki musawo soko fe ku mwana ono oyagala shaira musawo ali musawo yadanganye n'okuŋŋaana kola bwoti musawo njagala tuwuliziganye naye ng'ennyumba olwedde teriiwo musawo tuwuliziganye musawo okuyamba nkumanyi nnyo musawo toyina okumanya nti tosobola kuyamba muvubuka ono bintu byonna naye nga bwagenda okufuna omulimu ng'akola nga n'ennyumba bannayuganda bamuyambeko muteramu akafaliso sisuubira kuba nti ajja kuba nga atali ku mulimu nga atali ku live asaba ssente tekijja kusoboka okitegedde agenda kuba talina mwana ng'omwana ali eno ng'ali ku mulimu nga buli mwezi mumuwaayo akasente ontegedde ng'ate n'akayumba akayina wabula omuntu anaaba asigadde nga ye ayagala kumuwaayo akasente konna waddembe omukola ki waddembe omumuwa anaaba asobodde okugamba nti nno naalongo wasaba omuvubuka oyo tumutwala ebweru nze nsobola omutwala ebweru naye ajja kuba waaki ajja kuba waddembe kwale tusobola kumuyamba bintu bitereeza bulamu bwe nga bwakola ki nga bw'ayagala wabula tusobola okumudduukirira kye tuba tukoze eki wangi namiira wangi bw'anaaba akola ajja kubeera bize nze kyenkakasa kakati ekisooka kya byonna musawo nsaba ofuna essimu yange tusooka mu lukale tulabe butera tusobola okuyamba ebintu ebiri siriyasi okulaba ng'embeera eyo ekola ki okitegedde musawo kakati ekisooka kya byonna kubanga tulina ku mulimu bamuwaayo emmere ajja kukola maama ng'oli kito nnyo Namiro bannaye
otherwise ebisuubiro bituchallenging nnyo naye bikunyiga nnyo bw'oba nga toli mukozi n'obeeramu obwongalo bunani. Kati nze musawo njagala omwana ono asigale ku live ye kuba live eno gye tukoze olwaleero afunye sente z'ennyumba kubulako emitwalo 6 muwadde emitwalo ameka? 3. Ennyumba ya mitwalo 10 n'emeka? 12. Kite anti eyinza okuba ng'ate eri wala n'omulimu. Kakati ekisooka kya byonna kano kakumala. Ekisooka kya byonna ekisooka kya byonna ekisooka kya byonna neebaza mwenna abaddeko ku live ate era n'abazze nga mutugoberera n'omwana. Naye kakati waliwo ambuuzizza ku ky'omufaliso gwa ssente mmeka? Waliwo ambuuzizza ku ky'omufaliso gwa ssente mmeka? Omufaliso gwa mitwalo 2. Nya ku 6 omupya gwa mitwalo 2. Bonna ge tebatufunye namiiro gonna naye nga ekisooka kya byonna kansooke nsiibulenzi nsaba mulongo sokoleke ababadde ku mayanja ensonga ya mwami waswa ekomyawo naye tusaba asobola omuyamba ng'oli ku mboozi mu yuggi. Ennamba ye gisome 0708 39 89 14. nsaba mumukubireko mumuwe obuyambi mu mbeera yonna ekola ki esoboka kuba byayogedde nzikiriza nti byamazima amaze ebbanga ddene ku media okusaba bwennakebedde akawunti ye kiraga singa yali alimba wandibaddeyo abagamba nti akola ki alimba. Mumuyambe bambi ffenna twetaaga obuyambi nange abalina basale muzinyongere kubanga nina abaana abeetaaga basale. Mama kankwebaze mama ekisooka kya byonna nebaza okuba nga nkukoowodde wakitiibwa Allah n'akusobozesa n'otuuka. Era nsaba wakitiibwa Allah akuwemu obulungi era abeere ng'akusiima. Era neneebaza ne management gy'ozze nayo oba oliawo nabo oba oliawo singa nabo beekyanze tewalifunye naawe kubanga ojja. Era nsaba wakitiibwa Allah akwongera omutima omulungi. Era neneebaza ne bafollowers bange mwenna abaze nga mu following ababeereddewo ku lwa Airati okubanga tubeera omuntu omu. Era mwenna mbeebaza neneebaza ne musawo oba oliawo Katonda kwagenda oyisiza omwana ono kubanga ali wano akaseera konna. Neneebaza mukyala generation mami generation oyo naye alina kyeyatukwatirawo emabega nga ntandika capital Emily Smith naye alina kyeyatukwatirawo nga era abanaye mweyongerako ku live nga olugaba essimu ng'abantu obaddamu request zaabwe oyinza ovaawo ng'omupaliso bagukoze eki nga ngufunye inshallah. So nze ngenze live eno mweraba mama neyanza nnyo neyanzige saba Allah abeere ng'akunkuumira. Airati mulinze nzaani oba oli awo akuleeta bw'agira nga abeerako eno bwe mugira nga mumundeetera. Kale mama musawo kankulinde ku ssimu. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.